Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe era Katonda waffe Yesu Kristu, era nga nsaba ne Mwoyo Mutukuvu atukulembere mu bubaka buno obwaleero, era emmere ey'omwoyo eri ggwe ali eyawuliriza naffe eno abakuweereza emmere ey'omwoyo. Emmere ey'omwoyo gye tusuubira nti ejja kubaako gweyambako eyo naffe abali eno okwongera okutambulira mu butuukirivu, okwongera okutambulira mu kkubo lya Mukama ery'okugondera eddoboozi lye n'okukolera ddala ekyo kyennyini Mukama kyagala tukole, nga tuwuliriza eddoboozi lya Mukama Katonda eryo eriri mu mitima gyaffe eritulaga eky'okukola mu buli mbeera yonna, ne tusobola okwawula ekikyamu ku kituufu, ne tusobola okwawula ekkubo ekyamu ku kkubo ettuufu, ne tusobola okwawula eddoboozi ly'omulabe n'eddoboozi lya Katonda. Yesu Kristu omulamu ayogerera munda mu mutima gwaffe. Buli omu nga kinnoomu bw'owuliriza munda mu mutima gwo, Mukama akulaga eky'okukola mu buli mbeera yonna. Mu buli mbeera waali Mukama munda mu mutima otukulembera, era mwali mu mutima atulaga kino kituufu, kino tekisaanidde mu maaso ga Katonda, kwata ekkubo lino, kino kyewale, bino bikole bw'oti, zuukuka osabe, wano kola bw'oti. Eddoboozi lya Mukama liri munda mu mutima. Gye tweyongera okwewa Mukama Katonda, okutambulira mu makubo ge, okubeera n'okuyaayaana okuva mu mutima, okuyaayaana okwannamaddala okumumanya, eddoboozi eryo lyeyongera okujja nga lituwa okubikkulirwa, nga twongera okulaba nti ddala si ndowooza yaffe, wabula eddoboozi eryo lirina ensibuko yaalyo, oyo nga ye Yesu Kristu. Gye twongera okwewa Mukama, eddoboozi eryo lyongera okubeera nga liwulikika bulungi nnyo. Gye tweyongera okwewa Katonda lituuka okuba nga tulyawulira ddala ku ndowooza yaffe, era nga tumanyira ddala oyo Katonda yayogera naffe. Kuba gye twongera okutambula ne Mukama asukka kwogera mu ddoboozi oba kugamba mu mpolampola mu mutima, asukka ku ekyo ate n'atandika otulaga obubonero obw'enjawulo otulaga nti ddala mazima waali naffe era yatulaga eky'okukola. Gye twongera okumunoonya, kuba gye twongera okumusemberera n'okumusembeza, naye asembera gye tuli. Mukama atuwa okusalawo buli omu mu mutima gwe, asalewo kikyayagala okukola, kikyalina okugoberera, kubanga Yesu Kristu ayagala abo abaagala okumugoberera basalewo, beetikke omusaalaba gwabwe bamugoberere, bagoberere ekkubo lye, kuba ly'ekkubo ge mazima, bamugoberere kuba ye yaawa obulamu. Oyo amunoonya era alina okuyaayaana okumumanya, mazima amumanya, nga Mukama bwe yagamba, oyo anaamunoonya ddala ajja kuzuula, era n'oyo anaasaba ajja kuweebwa ekyo ky'asabye. Era Bayibuli etulaga nti bingi tetubirina lwakubanga tetubisaba. Bingi tetubirina lwakubanga tetubisaba. Ate nga ne tuba tusaba tulina okumanya ekintu ekituufu eky'okusabira. Tusabe ekisa kya Katonda atulage kiki kye tulina okusabira, era tulina kusaba tutya, era we tusaba tutegeera tutya nti Mukama atuzzeemu era atuwulidde, era tutegeera tutya ekyo kyatuzzeemu. Mwoyo wa Mukama yatukulembera ne tumanya tulina kusaba tutya. Mukama yatuwa essaala gye tulina okusaba. Mu ssaala eyo buli kimu kye twagala wano ku nsi kiri mu ssaala eyo, buli kimu. Era wetunula mu Bayibuli mu kitabo kya Matayo chapter 6 verse 33, Mukama atulaga nti tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja tugattirwako. Tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja tugattirwako. Era we tuba nga tetusoose kunoonya bwakabaka bwa Katonda, tetujja kufuna ebyo byonna bye twetaaga. Naye we tunoonya Mukama mu kusooka,
bwe tusooka ne tunoonya Mukama, ebirala byonna bijja tugattirwako. Byonna bijja tugattirwako. Ye yajja kubeera nga abireeta n'abitugattako, nga si magezi gaffe wabula mwoyo we ng'alabye obwenkanya n'obumalirivu bwe tulina okumunoonya, okunoonya obwakabaka bwa Katonda. Era olwaleero ngenda kwogerako ku ddaala eriddako, ku ddaala lyaffe lye tulina okuddako, abo abasinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima, nga okusinza Katonda tetukikola nga empisa gye twakula tulaba nti tukuze, tulaba tulina okugenda okusaba, tulaba tulina okubeera nga tugoberera Katonda, nga tulaba abalala babikola, naye nga olina ekigendererwa gwe muntu omu nga ggwe, ekigendererwa ekyokumanya Mukama Katonda wo eyakutonda, eyatonda eggulu n'ensi, eyatonda omwoyo gwo, eyatonda omubiri gwo, eyakutonda n'obeera mu nsi eno. Era oyo Mukama Katonda wo gw'ogenda okusisinkana olunaku olwo lwennyini lw'onaava mu bulamu bw'ensi eno. Oyo Mukama afuga ensi n'eggulu, oyo abeerawo emirembe n'emirembe. Oyo eyagenda mu ggulu otutegekera, oyo eyajja ku nsi mu kifaananyi ky'omuntu, mu kikula ky'omuntu, n'ajja ku nsi atulaga ekyokulabirako, engeri gye tuyinza okulwanyisa omulabe n'okuwangula ebikemo n'okugezesebwa kw'ensi eno. Oyo Mukama waffe Yesu Kristo. Oyo ayagala twenenye, kubanga we twenenya atusonyiwa. Oyo ayagala tutambulire mu butuukirivu, kubanga ye mutuukirivu, era awatali butuukirivu teri ajja kulaba Mukama Katonda. Ayagala tutambulire mu butuukirivu, olwo tusobole okumumanya, tusobole okumulaba. Mu kitabo kya Hebrews Mukama atulaga bulungi, awatali butuukirivu teri agenda kulaba Mukama Katonda. Hebrews chapter 12 verse 14, awatali butuukirivu Mukama mu byonna atunuulira obutuukirivu, obutuukirivu bwaffe gy'ali. Obutuukirivu kwe kugondera eddoboozi lya Mukama eryo eriri mu mutima erikulaga nti kati kola kino, kati kola kino, kino kye kisaanidde mu maaso ge. Ne bw'obeera mu kifo ng'omanyi kati oba ssaawa zino Mukama njagaza nkole ki, era Mukama mangu nnyo mu mutima gwakulaga kati olina kukola kino, kati awo ovaawo, kati edda wano, ekyo ekisaanidde mu maaso ge Mukama akikulaga. Y'ensonga lwaki ne tusalawo ne tukwata ekkubo ekyamu mu mutima gwaffe, mwoyo atulumiriza nti ekintu kye tukola kikyamu. Mwoyo aba atulaga weewaawo ne tuba nga tulina bye tukola okwefaananyiriza abalala, tusobole okujja mu bantu abalala bye bakola, naye nga tukimanyi mitima gyaffe si bituufu, era buli omu nga kinnoomu mu bulamu obwo obulala obunaddako obusukka entaana. Ebyo byonna bye tukola wano ku nsi, ebyo byonna bye tuba twayogera, bye twalaba, bye twalowooza, bye twayagaliza abalala, byonna biriko empeera yaabyo byonna. Y'ensonga lwaki tulina okuwuliriza eddoboozi lya Mukama Katonda. Oyo yagenda otukulembera tusobole okuwangula ensi eno, kubanga omwoyo oyo wa Mukama waffe Yesu Kristo. Ye yawangula ensi, era bwe yagenda n'atuweereza omuyambi, omwoyo mutukuvu atukulembere. Gye twongera okwewa mwoyo mutukuvu, naye ayongera okweyoleka gye tuli. Tulina kubeera basanyufu kubanga amannya gaffe gawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu. Tulina okuyaayaana okumanya Katonda, tuyaayaane kulaba nti ekyo Katonda kyayagala kituukirizibwa ku nsi nga bwe kiri mu ggulu. Ekyo kirina okubeera nga kwe kuyaayaana kwaffe, nti wano ku nsi tutuukiriza okuyitibwa kwaffe n'ensonga lwaki twatondebwa ku nsi eno. Ng'era okumanya buli omu ekigendererwa kyaffe lwaki twatondebwa, tulina kubeera nga tutambulira mu Yesu Kristo, nga tugondera omwoyo gwe, nga tusaba, nga tumusinza, nga tumutendereza, nga tuyaayaana okumumanya, nga tusoma ekigambo kye. Era nsaba bajjukizaako, tulaba nti Bayibuli etulaga nti Mukama waffe
Bayibuli etulaga nti Katonda waffe, Katonda kitaffe yawa Musa nabbi wa Katonda mu ndagaano enkadde, yamuwa amateeka. Yayogera ne Musa, era bwe yayogera ne Musa n'amuwa amateeka, ne Musa n'amuwa abayambi abaamuyambangako okutuukiriza okuyitibwa kwe oba obuweereza bwe. Mukama n'amuwa Aroni. Aroni yali muganda wa Musa ng'era y'omu eyamuyambangako. Era okutuukiriza amateeka ago, Mukama n'alagira Musa akolagane ne tribe eya Levi, era abo be bakkirizibwanga bokka okusitula akasanduuke akalaganga okubeerawo kwa Katonda mu ndagaano eyo enkadde. Ng'era mu ndagaano enkadde abo abaweereza ba Mukama be bakkirizibwanga bokka okuwaayo ekiweebwayo ku lw'abalala, ku lw'ebibi byabwe ne ku lw'ebibi eby'abalala, ng'abalala baleeta ekiweebwayo omulundi gumu mu mwaka, ne bakiwaayo musajja wa Katonda ya ssaddaaka, yakitwala wali ku kyoto. Abo be baali abava mu tribe ya Levi, era abo be baakulemberanga abalala okusinza Katonda. Eyo njogera ku ndagaano enkadde. Naye nga abo tebannabaawo, abo nga tebannabeerawo, waliwo ate ekirala ekyaliwo. Abo nga tebannabaawo, nga Mukama tannaleeta mateeka gawa Musa, waliwo ate ekirala ekyaliwo. Abalala abo nga tebannabaawo, kyentegeeza Levi nga tannabaawo, tribe eya Levi nga tennabeerawo. Mukama ate yali yatuma Melkizedeki n'ajja ewa Aburahamu. Mukama yali yatuma Melkizedeki n'ajja ewa Aburahamu. Melkizedeki we yajja ewa Aburahamu ng'ate ye aleese endagaano empya. Endagaano empya kitegeeza eno endagaano empya gye tulaba wano mu Bayibuli, naye Mukama ng'aleese amateeka ate ag'endagaano empya naffe. Endagaano empya naffe, ate endagaano etali eri nga ku Levi, kuba ku Levi bali be baali bakulembera abantu ba Katonda nga babasomesa amateeka, nga babasomesa ebyo bye bayinza okukola ne batambulira mu Katonda, naye ng'era ebyo bye baabikola nga batambuliranga mu Katonda, naye nga tebaatuukanga ku ddaala erisembayo waggulu, naye nga baali basaanidde maaso ga Katonda. Kaakati Mukama we yaweereza Melkizedeki, ekyo oyinza okkiraba mu Hebrews chapter 7 verse 10 ne verse 11. Ate ekya Levi osobola okkiraba mu 1 Chronicles chapter 6 Levi, kubanga waliwo abali mu mateeka ago Levi, Moses, Aroni mu lunyiriri olwo olwa Levi, bwe wali Moses, Aroni n'abalala abo abaakulemberanga abantu ba Katonda mu mateeka n'okubalaga engeri gye bayinza okugoberera amateeka. Era nga baagoberanga amateeka baalinga basaanidde maaso ga Katonda nga basaddaaka, era Mukama n'abasonyiwa ebibi byabwe, naye nga okutukuzibwa kwabwe tekwatuukiranga ku ddaala liri erisembayo waggulu. Mukama kwe kuweereza Melkizedeki. Kino solo tusoma mu Hebrews chapter 7. Melkizedeki n'ajja ewa Aburahamu. Aburahamu yali ava mu lutalo ng'ava kuwangula bakabaka abalala mu lutalo. Bwe yali ava mu lutalo ng'ajja, n'alyoka asanga Melkizedeki. Melkizedeki ye yali kabaka wa Salemu. Melkizedeki yali kabaka wa Salemu gwe yasanga. Melkizedeki we yasanga Aburahamu n'amuwa
eky'ekkumi ku buli kimu, kuba Aburahamu yategeera nti Melkizedeki Katonda yamuweereza yamusindise n'amuwa eky'ekkumi. Eky'ekkumi ekyo kyali okusooka kikuŋŋaanyizibwa bali Abaleevi mu lunyiriri lwa Leevi, mu lunyiriri lwe lumu olulimu nnabbi wa Katonda Moses ne Aaron n'abalala. Naye Mukama nga bokka be bakkirizibwanga, naye kati Mukama alese ate ekintu ekipya. Aburahamu ekiweebwayo eky'ekkumi akiwa Melkizedeki. Melkizedeki ono tulaba mu byawandiikibwa, w'osoma mu Hebrew chapter 7 ojja kulaba Melkizedeki ono teyamanyibwako bazadde be, maama we oba taata we oba baganda be oba gy'ava, wabula Bayibuli etuga nti Melkizedeki yali ava eyo emikono gy'abantu gye gitaweereza ku mmeeza nga bategeeza mu ggulu. Melkizedeki yali abeera mu ggulu, Mukama n'amuweereza ku nsi. Mukama yali talinaako muntu yenna mu kiseera ekyo gwaweereza oba nga nnabbi we. Katonda kwe kuweereza Melkizedeki, n'ajja n'amuweereza asinkane Aburahamu. Aburahamu we yamulaba yamutegeera, kwe kumuwa eky'ekkumi. Era Melkizedeki yakuŋŋaanyanga eky'ekkumi abantu nga tebannamumanya, nga tabannabeera wattutumu. Yakuŋŋaanyanga eky'ekkumi kyonna ekya Katonda nga yakikuŋŋaanya. Era Melkizedeki ono we yaliwo, Leevi yali tannaba kuzaalibwa. Leevi nga oyo Leevi ye gurupu eri ab'endagaano eri eya Moses ne Aaron. Kyengezako okulaga nti Mukama waffe Yesu Kristo baali bamukoledde omusingi mwanajjira ku lunyiriri olwo lwa Aburahamu nga ne Leevi tannabaawo. Aburahamu n'awaayo eky'ekkumi ku buli kimu. Bino Hebrew chapter 7 verse 10 verse 11 awo wonna ojja kuba obiraba. Kakati Aburahamu we yawaayo eky'ekkumi ku buli kimu eri Melkizedeki, Melkizedeki n'amuwa omukisa. Melkizedeki n'amuwa omukisa. Era Melkizedeki okusinkana Aburahamu lwero olunaku olw'ekitangaala, kuba tujjukire ffenna tuva mu Aburahamu ye jjajja waffe. Olwo lunaku olw'ekitangaala. Era Melkizedeki olwo Katonda okola endagaano eyo, endagaano Aburahamu Mukama yali aweereza Melkizedeki. Era ekirala kye tulina okumanya nti Melkizedeki w'osoma mu Genesis chapter 14 verse 18, Melkizedeki yaleeta omugaati, yaleeta bread ne wine. Melkizedeki byajja nabyo, Bayibuli etugamba yajja ne bread, yajja n'omugaati era najja ne wine. Tujjukire nti bread oba omugaati kabonero akalaga ekyokulya oba emmere, era wine kabonero akalaga enjigiriza ey'omwoyo ye wine, enjigiriza ey'omwoyo. Ate tujjukire Aburahamu okusinkana Melkizedeki yali ava kuwangula bakabaka. Nga kyengezako okulaga wano, njagala kwogera ku ddaala eryetuddako mu nsi yaffe ey'omwoyo era ne mu bulamu obw'omwoyo, eddaala lyetuddako. Melkizedeki okusinkana Aburahamu, Aburahamu yali ava kulwana lutalo ng'awangudde bakabaka abalala. Kati ng'ekyokuyiga kye tufuna wano nti naffe oluvannyuma lw'okutambulira mu Mukama ne tuwangula omulabe, Mukama Katonda alina kyatutegekedde, ekyo nga kye kigenda otutuusa ku buwanguzi, ku kutukuzibwa, kubanga Bayibuli etulaga nti endagaano enkadde eri ey'abasajja ba Katonda ey'okubeera nga basaddaaka ne bawaayo ekiweebwayo ku lw'ebibi byabwe n'ebyabalala, eyo yali tesobola tutuusa ku kutukuzibwa. Ekyo tukira mu Hebrew chapter 7. Yali tesobola 7, osoma Hebrew chapter 7
verse 11 okutuusa ku 22 eyo yali tesobola kututuusa kututukuzibwa. Kati ensonga lwaki mukama waffe Yesu Kristo yajja, ye endagaano gye yajja nayo ey'omusaayi n'okufiira ebibi byaffe, eyo yetutuusa ku kutukuzibwa. Okutukuzibwa ntegeeza otutuusa ku ddaala ng'erya Yesu Kristo, eddaala eryo ery'okubeera nga tumanya ebiri mu ggulu, ng'eggulu liggule waggulu waffe ku mitwe gyaffe, nga tufuna okubikkulirwa. Yeyo enjawulo eriwo, nga tufuna okubikkulirwa. Kubanga bwe tuba tufuna okubikkulirwa, tuba tufuna butereevu, amaanyi n'enkolagano okuva mu ggulu. Y'ensonga lwaki olaba nti mu ndagaano enkadde baali tebagoba mizimu era nga tebagoba dimoni, naye mu ndagaano empya Yesu Kristo gye yajja nayo bagoba dimoni. Olw'ensonga kati tulina enkolagana butereevu ne Katonda, tukolera wansi w'eggulu eriggule. Era oyo amanyi ku bya ensi ey'omwoyo, omanyi kyentegeeza we ngamba eggulu okuba nga liggule, waggulu w'omutwe gwo gwe ng'omuntu omu alina enkolagana ne Yesu Kristo, kuba awo weewofunira obubaka bwo, era awo n'essaala zo we ziyita eggulu liba liggule wakati waggulu ku mutwe gwo gwe ng'omuntu omu, ne muba bangi buli omu waggulu we waba waggule, kubanga Mukama wabakuweera obubaka n'okubikkulirwa. Era Sitaani ebyo byonna byaleeta ebitulemesa muno mu nsi agezako kubikka ekyo abantu baleme okufuna enkolagana butereevu ne Katonda, kuba baba bagenda okuzuula ebyama ebya Sitaani byagezako okweka, ng'ebyo ebyama bifunibwa omuntu alina nkolagana na Yesu Kristo, kuba Yesu Kristo ye n'amukwataganya n'eggulu, kubanga lyekkubo, Yesu Kristo nga lyekkubo eriba litukwataganyiza n'eggulu. Ate Bayibuli etugamba, bwe tuba tusomye mu kitabo kya Zaabuli 110 olunyiriri olwokuna, Bayibuli etugamba nti Mukama yalayira era talikyusa ndowooza ye nti ffe era ggwe oli kabona we emirembe n'emirembe, oba oli muweereza we emirembe n'emirembe mu lunyiriri lwa Melkizedeki. Era ekyo Mukama akidda mu kitabo kya Hebrews chapter 5 verse 6. Ensonga lwaki njogera ebintu bino byonna, ngezaako okulaga nti eddaala lye tuddako mu kiseera kino abo abasinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima ly'eddaala ery'okutukuzibwa. Era mu kitabo kya Hebrews chapter 7 verse eya 22 Mukama atulaga nti okutukuzibwa tukufunira nga tuyise mu nkola oba mu lunyiriri lwa Melkizedeki, lwero olunyiriri Mukama waffe Jesus lwe yajjiramu. Hebrews chapter 7 verse 22 Mukama waffe Yesu Kristo yajja nga garanti ow'endagaano esingako. Kati we tuba nga tutambulidde mu Yesu Kristo, olwo tufuuka omuntu oyo omupya agenda okukonnekitinga n'eggulu. Wanaakonnekitinga n'eggulu, mwoyo obwakabaka bwa Katonda bujja kujja ku nsi, olwo Katonda byagala bikolebwe ku nsi nga ebiri mu ggulu. Tujjukire essaala gye tusaba, tugamba Katonda waffe byagala bikolebwe ku nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Ekyo nga kya nnaku zino, kya ssaawa eno. Ekisa kya Katonda ekiri ku nsi ku ssaawa zino kya njawulo nnyo. Oyo yenna anoonya Mukama mu mwoyo ne mu mazima, olina omukisa ogwetegerera Katonda butereevu, iggwe ne Katonda, n'omanya ebyama bya Katonda n'akwesiga n'ebyama bye. Kino kye kiseera, era kino kye kiseera oyo yenna ali eyo ng'oyagala kumanya Katonda. Tambulira mu butuukirivu, weeyawule ku bintu by'ensi eno, amasanyu g'ensi eno, kubanga Sitaani gaakozesa otwawula Katonda n'okuziba amaaso gaffe tuleme okulaba ebiri mu mwoyo, kuba gye tweyongera okwewa amasanyu g'ensi eno, amaaso gaffe gaba gazibira ddala ebintu by'omwoyo, tuba tetugenda biraba, wabula tuba tujja kubiwakanya kubanga tetubiraba. Ate tuba tetubiraba nga tetubiwulira, tetujja bitegeera, kubanga ekyo kyokka ky'omanyi era ky'otegeera ky'osobola okugenda n'okugama n'okuyingiramu.
naye bw'oba omanyi nti awo tewali kintu tojja kugenda oyingirewo, naye woolabye omulyango osobola okuyingira. Kati amaaso bwe gaba mazibe mu nsi y'omwoyo, awali omulyango togenda kutegeerawo, era n'okufuna okubikkulirwa tojja kutegeera, naye ng'okubikkulirwako kujja naye nga kujja kusanga tetuli beetegefu. Kati tulina okweyawula ku bintu by'ensi eno, tutambulire mu butuukirivu era tubeere nga twenenya. Mukama ye agenda kweyoleka gy'oli mu ngeri ey'enjawulo, ofune okubikkulirwa ate omumanye. Mukama apima mitima, omutima gwe gunaatuuka ku ddaala liriri Mukama ly'ayagala, butereevu, ogenda kufuna okubikkulirwa nga teweetaaze kubeera nti oba yeetaaga kusanga ng'osaba biki, wabula gw'otambulira mu kkubo eryo era ojja kumanya nti kati buno obubaka bwe ndaba oba bwe mpulira mazima si bwa ku nsi eno. Lino ly'eddaala lye tulina okuba nga tuddako, lino ly'eddaala lye tulina okuba nga tuddako. Ekyo okutambulira mu tuukirivu kwe kutegeka ekkubo lya Mukama Yesu Kristo okujja munda mu ggwe. Mukama Yesu Kristo yeeyoleka ensi ng'ayise munda mu ggwe, ng'oteeseteese ekkubo, kubanga Mukama waffe Yesu Kristo mwetegefu okujja ku nsi kuno yeeyoleke ng'ayise munda mu ggwe. Mu ggwe balabe Kristo akulimu, mu ggwe Mukama akola ebyamagero n'okusinga biri bye yakola, naye ng'ayise mu ggwe. Olwo nga otambulidde mu ebyo byagala tukole, kubanga oli mu lunyiriri olwo olwa Melkizedeki olw'endagaano empya. Ekyo kyogera mu Zabbuli 10:10 olunyiriri olwokuna. Lino ly'ekkubo ery'obutuukirivu eryogerako mu Isaiah chapter 35 verse 8. Oyo yenna ali eyo ng'oyagala kumanya Katonda. Okumanya Katonda oba ogenda kumanya n'obwakabaka obw'omu ggulu, oba ogenda kumanya buli kimu, oba togenda kuba muntu wansi eno, oba ogenda kubanga ebintu by'omanyi n'ebyeyogera by'owulira n'ebyolaba nga si bya nsi eno, nga bya mu ggulu, kuba ggwe oli muntu wa mu ggulu. Olina kutambulira mu butuukirivu, olina kwenenya na kubeera mu malirivu ggwe ng'omuntu omu n'okwewaayo, kuba kino kyetaaga okwewaayo. Olwo Mukama ajja kwesiga n'ebyama bye. Mukama tayawulayawula mu bantu, wabula oyo yenna munonya n'omutima gwe mu mwoyo ne mazima, Mukama mwetegefu okweyoleka eri omuntu oyo. Mukama bakuume, mutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Mukama waffe Yesu Kristo agenda kudda essaawa y'eno, ayagala kujja munda mu ggwe yeeyoleke mu nsi eno, akole ebyamagero ng'ayita munda mu ggwe. N'ebyo ebisukkuluma ku ebyo yali akoze, Bayibuli bw'etyo bw'etugamba, naye nga ffe alina okusanga omutima ogweteeseteese. Mukama akebera mitima, Mukama akebera mitima, Mukama akebera mitima. Tabuuza nti ono yaani, erinnya lye ye pasitaani, era alina ttutumu lyenkanawa, akebera mutima. Kobenga wenkana otya, ng'ofaanana otya, kasita onaamunoonya mu mwoyo ne mu mazima n'otambulira mutuukirivu, iggwe gw'ajja okukozesa. Akebera mitima, akebera mitima. Tagenda na bungi bw'abantu, tagenda na ki, tagenda na ttutumu. Ettutumu sigamba nti bbi, naye kyentegeeza kugamba nti iggwe amunoonya mu mwoyo ne mu mazima, Mukama agenda kweyoleka mu bujjuvu era omumanye, akuwe okubikkulirwa. Mukama tayawula mu bantu nti ayogera n'ono akuga okubikkulirwa bakuwoyi. Oyo yenna amunoonya ne mu mazima ojja muzuula. Kituufu Katonda kye yagamba nti ali ku lujja akonkona, oyo yenna anaamuggulira Mukama ajja kuyingira. Noonya Mukama mwoyo ne mu mazima, weeyawule ku bintu by'ensi eno, ogondere eddoboozi lye eri mu mutima gwo erikulaga ekituufu eky'okukola, n'okubeera ng'osaba mu mutima ng'ogamba Mukama nzigyamu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo okwagala kuno obulamu bwo, ng'ekyo ky'osaba mu mutima gwo. Buli w'obeera oba okola emirimu gyo nga mu mutima gwo obeera osaba ekyo, ogamba Mukama nzigyamu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo okwagala kuno obulamu bwo. Ojja kulaba Mukama, ojja muzuula. Era ku lunaku olwo mazima tulisisinkana ku kijjulo ekyo, ku mbaga ey'obugole, ekijjulo ky'omwana gw'endiga. Oliwa obujulizi, olyogera ne bannabbi bonna b'olabako mu Bayibuli wetuwulira, olyogera nabo era bali kubuulira ddala ebyaliwo, era nakati nabo bali mu ggulu batutunuulidde, era ne okuwuliriza obubaka buno gy'oli ng'owuliriza bakutunuulidde.
Hebrews batubuulira ku bajulizi, ebire eby'abajulizi. Bayibuli ebayita cloud of witnesses, eyogera ku bantu abo abali mu ggulu. Nabo bali bakutunuulira, ng'owulira ebigambo bino bakutunuulidde, balaba omutima gwo, obitwala tobitwala. Kwegamba bakutunuulidde balabe onaatwala eddaala eriddako, oli mwetegefu okuleka ebibi, otambulire mu kkubo lya Mukama gwe ng'omu. Oba muliraanwa agamba ki, oba bobeera nabo babiwakanya, naye gwe ng'omu oli mwetegefu ddala okukola ekyo Yesu Kristo kyagala, kuba amazima gali nti oyo yenna ataabigoberere omulabe ayimusizza omutindo. Kati omulabe omutindo gw'ayimusizza gwe gugenda okutuuka ng'omuntu takyayinza kubeera wakati awo, nga tasobola kubeera, kwegamba nga ali wakati awo, tali mu kizikiza ate teyewa kitangaala, tewagenda kuba omuntu yenna ali wakati aba mu kizikiza, kubanga kitangaala na kizikiza tebina nkolagana. Bw'otaba mu kitangaala oba mu kizikiza, tewali kiri wakati awo. Omulabe alinyisizza omutindo, omulabe alinyisizza omutindo, omulabe alinyisizza omutindo. Tutambulire mu butukirivu n'okwenenya. Obudde buweddeyo, essaawa y'eno. Mukama bakuume, mubeere bulungi, mbaagala nnyo.